Sekuba nekirandiga omusajja beera wano gangu wali amaka emirimu egyange omusajja wa tensi tebe ne saawundi ya drive nze ndi wansi wammwe abagenda okubanga munnonda sijja kuba waggulu wammwe kubanga nyina okuwuliriza amaloboozi gammwe kiki kye mugamba kiki ekibasoomooza tusobole okuba nti tukikola ki naye si mulwabuze kusanga mukaaga natuse emisinde nesonasolijja baganda bange bali wano bonna banyinaze ne balplaza badde mbasaba akalulu baddewo mu industry for so long time baganda bange abasinga bo bamanyi bampuddeyo omukulu bagambye tetumumanyi never been in the industry in this music industry for some good years for some good time so abamanyi bamanyi era ne benkulembeddeko bakimanyi obukulembeze bwange tubadde kutambula buki bulungi so mbasaba akalulu kano kwa president ka federation mugampe kubanga obusobozi obusobola okufuna okuvuga ki buyina abali mabega wa Sobya Robert tandika okubala abamulonda abere president bamaze osemba katulonda 7 tudemu banange I have to by show of hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, now 30. Right? Amanya Seutega story President Omulonde yoga katonda yabikola abantu bakuyiridde obululu abantu b'obululu babuyiye mu bungi era mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo okunjiira akalulu ne munteekamu obwesige ne mugamba nti yenze nzaani ddala akalulu tewakakuttemu ate akalulu ak'okusimba mu mugongo bakakwatamu akalulu ke badiye kali ak'omu bokisi kali ke kabeerako emitawaana naye kano akalulu akaffe kabadde kaalaali agwo abadde president mu association omanyi tulina association ziri ssatu tulina association gye bayita pasowa eyo obufunze ndowooza mu kukimalayo kiri public system sound awokuba bannanyini system sound stage amataala bwebityo tubeera ate n'ekibizinga byonna kibayita event service providers ate byonna ebizinga kubeera namwo mulimwera abakola emirimu ebyo byonna netubeeramu n'ekibiina kibayita event vendors eyo erimu abaana bano aba tent ab'obutebe aba sweet beers sodas ebyokulya abatambula mwaneno abatambula batunda chips byebwe bityo batunda apples omwami Kabanda ye akulira batiwa Kabanda oyo mabega kawo twali tulinamu obuzibu ne Kabanda oyo naye kakasa yamala n'ategeera waagwa ye talina association gyakulira kulembera association yeyo mu wine eyo mu town eyo ku Nabugabo yabana abatunda ndowooza ebintu ku street eyo Nabugabo nga siba mu bifu babyawukana waliwo abatembeeya mu town wali ku nguudo waliwo abatembeeya eyo ku street kugundi ku Nabugabo eyo abatunda engoye butambaala buleega ngatto kati mwami Kabanda eyo gyagwa yamala ne yeezuula bwe yali akuŋŋaanyiza be yagamba nti nabaafiirwa ebintu mu kivulu kya kamiliyoni sseegi we yagwa yali agikuŋŋaanyiza mu bukyamu kakati awo yali abala mu nyago omanyi gavumenti eno kasita oyiyawo obwongo bw'amangu abasinga bagitomeza mu mbeera eyo bwetyo yagufuna kati naye yali ayagala kuyita awo atomeze naye twamugwamu ne tumulabuukira mangu maama prime minister Nabbanja tumutegeezaako ky'omukisa omulungi n'atuyambira omukyalo mwebaza nnyo kubanga yawulira mangu omulanga gwaffe ng'ayagala okubbira mu linnya lyaffe era mangu ennyo n'akirabuukira n'akistopinga
ate nga abantu abatuufu be baffe ffe gye tuli eno twali tulina association ziri 3 kati mu bufunze twakozeemu federation era federation eno egenda kubanga yetwala abantu abo bonna abatunda ebintu ebyo byemmenyeeko waggulu awo. Federation eno lwaki etondeddwawo kigendererwa ki? Federation eno ekyagituteekesezaawo nga bwe tulaba nti otubeera ne association ate ng'ebigendererwa bye bimu association ze nnyingi ng'ate ebigendererwa bye bimu kitegeeza tuba situjja kutuukiriza kye twagala kubanga bagamba nti obumu ng'emaanyi buli mubeera obumu ne mwegatta ne mubeera omuntu omu ambuleera embwe muti mufunda mweyongera okubeera ab'amaanyi okusinga lwe mweyawulayawula muba temusobola kutuuka ku kigendererwa muba mujja kutomera mwetomeze so wano kyetuli twasalawo ne tutuula ffenna tugatta obukulembeze bwa association ezo 3 ne tukkaanya kimu ne tukola MOU tugamba kati tukole ekintu ki ye federation eno gye tugenda okukola ki gye tugenda okutambuliramu. Federation eno tulabe bwe mubadde mulonda abakulembeze ba association be bazze tewaabeerewo obukuubagano nga bennyini abantu bekikwatako si be beerondedde abakulembeze mu abantu abo bekikwatako olwedde abasinga era tubadde nabo abasinga tubadde nabo wano era balonze abakulembeze baabwe bwe bakkiririzaamu kubanga association zino zibadde weeziri ne bammemba baazo kati bammemba baazo abo buli omu ayimiridde n'ayogera byagenda okukolera abantu abo era mu bufunze bonna ne beesiga mwami Seruteega Stone gwe bataddemu akalulu kubanga tuvuganyizza abantu 3 naye akulembedde yenze nnamba emu. Biki byogenda okubakolera ebyenjawulo bye badde tokolera association? Kati ekintu kyengenda okusookerako okukolera abantu bange abannonze era abantaddemu obwesige kwe kubagatta kubanza ensinga nnyo okwagala obumu nga situnaba kutunuulira nnyo ssente abasinga bajja ne bakola ebibiina bino nga babala nnyo ssente za gavumenti naye ffe ekitwagala ebeera ennyongereza kubanga olw'okulembeza ennyo obala gavumenti gijjamu kasente ebiseera ebisinga osobola okubeera idola. Njawulo ki eri wakati wa federation yammwe eya Kenzo n'ey'abapromota? Kati enjawulo eriwo nti omuyimbi promota businessman naye ate bonna beeyambisa ffe kubanga omuyimbi tagenda kuyimba nga tewali saawundi, omuyimbi tajja kuyimba nga tewali stage, omuyimbi tajja kuyimba nga tewaliwo mwana azimbye stage, tewaliwo muntu akoze drive kubanga omuntu ono akola drive wankizo nnyo mu kuyita abantu okowoola abawagizi b'omuyimbi ono. Kakati ate promota tasobola kutegeka kivulu nga tatimba ebipande, kitegeeza ebipande ebyo bivudde luddawa, bivuddewo ono omwana ono service provider ono ayambako omulimu guno okukola era promota tasobola kutegeka kivulu ekibeerawo nga tazze gye tuli kunona stage zino ezaffe kuba ffe bannannyini stage. Kati kitegeeza mu bufunze bonna omuyimbi n'omutegesi tebalina mulimu ffe tutakola ki ffe we tutali tetuli independent kubanga ne bwobanga tetutambuliddemu eyo sisitimu y'abayimbi tetulina disco era abantu ab'embaga bajja ne batupangisa abafiiriddwa ku nnyimbe bajja ne batupangisa egamba ffe bonna tutwayo. Ebikisinza otandika olutulabula ebibiina bino sente ezandaba nakujja biliyoni eza 3 zeboogerako mmwe sente tezigenda batabula ffe sente ezo tujja kuzeetaaga naye ekikulu bagamba nti okulya ennyingi si kwe kuggwa amaddu lyako ekitonotono omanye ebiseera ebisinga abantu bajja ne bafuna sente ezo ne bakyamuukirira ne bava ku mulamwa naye ffe twagala nnyo tuzimba abasajja bangi nnyo abakozesi kampuni ezo ez'amaanyi nga bawulira mulwana mugezi mulwana yafa naye kampuni ya mulwana olwedde ekyalidinga era ekyakola ki kyatambula. Kati naffe tulina ebirooto tugamba nti twagala tuteekewo ekintu kyaffe kibeerewo nga ne bwembanze nannyini akitandise oba namba 1 yatandika era tekirowoozo ekyo nvudde mu bulamu bw'ensi eno abantu bano abalisigalawo bajja kusigala nga bakitambuliramu nze mbeera eri nga bagamba benyumiriza mu nze nti beebaza bwebaza egyo gy'emikisa egibeerawo nga nze neebase ekitegeera. So nga tumaliriza omukulembeze nga tumaliriza kyanjawulo ki kyogenda okwawukana n'abakulembeze abalala abamu beewaŋŋamya mu ntebe abalala ebisanja bye biggwako tebagira
tebavaako kyanjawulo ki kyolina kyogenda otuusa ku federation eno? Ngamba ngenda kubeera wanjawulo nnyo kubanga ate omukulembeze lwolwa mu ntebe bingi biziŋŋama bingi nnyo. Wewaawo kirungi nnyo okuba mu ntebe nti otuukiriza ebiba biremye, naye ate kirungi nnyo okudda ebbali n'owa ono omupya amagezi n'omugamba nti kino nali nkirina mu pulaani yange njagala onyambe okinkolere, muba mutambulira wamu nga muteesa ebiba byakulema ye n'abituukiriza ekintu ekitambula